Binyumiza wesibadde, baby nopera wesibadde. Shiba Kalungi avuddeyoko mu katambi akabadde kafuuse ettabbu wali ng'ali mu kuyimbamuko oluyimba lwe wesibadde. Fokasi yange ebadde na nnyo engeri gy'abadde ayakamu. Oh my God, omukyala bannange abadde ayaka esayidi eno kw'ossa ate Rema Namakula naye abadde akoze wali akaviiri. Oh my God, yonna gye biggweredde Ekigambo ekyo kinyuma ffenna kyetwe bye ngenda okubeera nga nkutuusaako mu maaso awo. Kw'ossa ate Chosen Becky avuddeyoko wali n'alaga munnange ate abaana be avuddeyo munnange n'alaga abaana be esayidi eno bye ngenda okubeera nga nkutuusaako mu maaso awo. Kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Bamute Geminati, sinzira ku Geminati Yogi. Mu byonna kansooke munnange ate nkutegeeze nti no Shiba Kalungi bannange anyumidde olunaku esayidi eno abadde ayaka. Omanyi mwana muwala ono akutudde nnyo munnange ate eddiiru ez'enjawulo. Wenjogerera wano babadde nga actually nga bakamufuula munnange ate ambassador wali kiyite munnange nti Hawing Hub esayidi eno. Bagaayi bano balina munnange ate ziwing ez'ettabbu. Mwana muwala Shiba Kalungi wali abadde alina byakakasaawo kw'ossa n'okuyimba oluyimba lwe munnange ate wesibadde. Oh my God, yonna gye biggweredde actually kansooke nkakuweeko. Nyumiza wesibadde, baby nopera wesibadde. Ndi wano sha naze tofaayo naze ndiwo naze. What's up everybody? Shiba Kalungi aka Swag Mama aka Mami. Mulaba Hawig Hub. Sponsored by Hawig Hub. Atenga Hawig Hub everyone in okubawa independent sale 20% off on all wigs and installation. What? 20% off all wigs and installation. For reservations, or if you want to call for your installation or to buy a new wig on 20% off, please call the number below. Thank you so much. Hawig Hub independent sale 20% off. Wesibadde, bibadde bitya wesibadde, baby nyumiza wesibadde, baby ndopera wesibadde. Ku sayidi y'emu nga nkongeddeyoko ne Rema Namakula naye avuddeyoko wali munnange n'asooka n'abakubiramuko munnange akapeera wali kuzimu ku nnyimba ze. Abadde n'ebyakakasa esayidi eno naye anyumidde munnange ate olunaku esayidi eno era nga by the way akatambi kano nako kabadde kafuuse ettabbu wali okwetooloola. Dembe ekigambo ekyo kinyuma ffenna kyetwetaaga oli wa dembe Katonda yalituwa gavumenti teyinza kutuwa dembe lya buntu kubanga tuzaalibwa nalyo kye bateekokola kwe kulirera ne balikuuma lireme kutyobolebwanga lireme kusambibwa mutaka. Hey people, muli mutya mugamba mutya. Eno message eri special egenda eri my OGs and OBs okuva ku St. Valley ku Dembe Mukono Kisoga mbayitanganya 4th October. Mujje twesangeyo, mujje for our get together, mujje banaye twerabeko ebbanga libadde ddene nnyo. There's going to be live music. Mujje abantu abaana babayimbire, mujje twejjukanye tuyimbe obuyimba baffe obwa Dembe. Mujje bannange binyuma nnyo when you get together ngaba OGs ne ba OBs, you get to see your teachers. I can't wait to see you guys. 4th October ku St. Valley ku Dembe tukeere mujje tunyumye ku bibozi byedda. You know what I'm saying? See you nange jendi nnyo ngenda kuba nyumirwa. Tugenze maaso wali munnange ate ne Chosen Becky. Kino kye bayita munnange ate okubeera omukyala oba omukazi munnange. Chosen Becky avuddeyo n'alaga abaana be. Alaze wali abaana be nga actually nga basanyufu nnyo era nga boogezako okulaba. Avuddeyo ko wali n'agamba nti bannange njagala nnyo kye bayita famire yange. Alaze wali omwana oyo nga boogezako okulaba gw'abadde asitudde
naye maama bonna babadde benkanankana awo baagala okwenkanankana. Babadde baagala okwenkanankana. By the way bibadde byogeza munnange ate abamu obwama ku social media eside eyo nti omukyala Chosen Becky munnange bw'atyo bw'avuddeyo eside n'alaga munnange ate ku famire ye mu bifaananyi era nga bwe nti munnange ate nange bwe mucekinzeko ngenda kubeera nno nga nkomawo ku maaso awo kakasa nti nno osubscribinga kosa ate n'okulayikinga vidiyo.